Nalyeyiso ononsonyiwa okuyisa mu bino ebigambo ne Bayibuli yabuuza nti basirusiru mmwe naye ate oli musirusiru asembayo. Bayibuli gwe yali eyogerako. Yes, kubanga bwe nkutunuulya gw'atapimaamu na bigambo ki by'ossaawo nakwani ng'oli mu State House ebbanga lyonna oyagala kwetikka kitiibwa kye ekyokuba mukyala esooka okuba Gen. Tewajja lwa individual merit, wajja lwakuba nti oli mukwano gwo. Naye bwe buba buweereza tolinaawo kiwali okoze kitegeerekeka. Emize gibadde gikwogerwako nze kangikutegeeze waali badde ofaayo nnyo n'otereeza linnya lyo ebbanga lyonna abantu abali mu Uganda muno n'abazze bafa nga baweebwa obutwa. It is a judicial notice bayogera ku ggwe nti gwe abadde abatabulira obutwa obwo. Lwaki toyogera Nalyeyiso mbwa Gen bwo nkulabanga salesman mu kampani muli eya Rolls Royce atamanyi kye weetisse nabaki abatuuka mu maaso gammwe nga mulina bbawa bitiibwa ki ate ne mubasambaaza. Oweekitiibwa President ye Rolls Royce eyadibizibwa bujja kkeera enkya otunulenga Rolls Royce eyo etaalina kitiibwa bwe muba temuwadde bannammwe kitiibwa. Abaffe Museveni gwe walagidde Nalyeyiso fulumi ebyo onfuna bulungi. Naye ekitiibwa kya Buganda kigenda sisigala nga bw'olaba Sajjaayi Mahalaja Kabaka mu kitiibwa kye bwe yakisigaza. Mutulinnyiridde nga Bungereza kampuni ya Rolls Royce bwe yalinnyira Sajjaayi Mahalaja naye tekyamuggyako bwakabaka era tekyamufuula kirala yasigala nga kabaka. Njagala bategeeza ebigambo bino. Oweekitiibwa Gavana Cohen yategeeza ani Sir Edward Muteesa yategeeza Gavana Cohen nti wayagadde okumpamba n'otambuulirirawo naye nze ekikola ky'obadde oyagala waali badde wambuulidde dda naye nkusaasidde busaasizi. Nze bwe ndiva ku bwa kabaka buno ngenda sigala mulangira Muteesa amanyikiddwa naye nkusaasidde gwe gavana bw'oliva ku bwa gavana abo kuno ogenda kusigala ku Streets London nga common man. Abaffe Museveni time is coming obeere common man mu Uganda. Naye ekitiibwa kya Buganda kijja kusigalawo n'emyaka 68 gye twabafugira mwe n'59 okuva mu 1962 musigale ng'oyogeddwako ng'eyaliwo naye ate ebikolwa byo bye bigenda okufundikira ggwe. Nalyeyiso ononsonyiwa okuyisa mu bino ebigambo ne Bayibuli yabuuza nti basirusiru mmwe naye ate oli musirusiru asembayo. Bayibuli gwe yali eyogerako. Yes, kubanga bwe nkutunuulya gw'atapimaamu na bigambo ki by'ossaawo nakwani ng'oli mu State House ebbanga lyonna oyagala kwetikka kitiibwa kye ekyokuba mukyala esooka okuba Gen. Tewajja lwa individual merit, wajja lwakuba nti oli mukwano gwo. Naye bwe buba buweereza tolinaawo kiwali okoze kitegeerekeka. Emize gibadde gikwogerwako nze kangikutegeeze waali badde ofaayo nnyo n'otereeza linnya lyo ebbanga lyonna abantu abali mu Uganda muno n'abazze bafa nga baweebwa obutwa. It is a judicial notice bayogera ku ggwe nti gwe abadde abatabulira obutwa obwo. Lwaki toyogera Okay, bana Flashlight channel Uganda tuyanziza mwebale kwekumira ku channel ya The Flashlight. We are very delighted to be here, very fine. Atubazo mukama twaddo bulamu tukyassa. Nemba nafa bali ebulayi eyo bannange mbasaasidde nnyo COVID abayisizza bubi nnyo nafa mu Uganda atuyisizza bubi lwakuba nti nno munnange ebya Uganda byo byebyo naye nga babayisizzamu bwatyo katusaba mukama abasaasire nti COVID abagwemuko. Ntumirako omukono gwange Muhammad Jagwe ne Abdul Jagwe bakwano wa mikwano gwangu Dr. Aisha ba brothers and sisters mwatugamba tetubatumira munnange tubatumira oluso obudde obusinga COVID abayisaabu bitemutuwulira nga tubogerako so tubatumiddeko nnyo mwenna habeeyo aba Italy abamu abali mu Middle East na mwayombyeko tetubatumira batumiddeko German neso n'okutwaliza awamu nyizo obutazimala lunaku olwaleero mwebali mwabale kutwagala musigale nga subscribing ku YouTube awamu ne ku Facebook. Tukomyo n'omukwano gwaffe gwe bayita achali honorable kuba tisinawulya honorable nabo kulangirira nze manyi chali honorable era oba base honorable leero 26 tuli naye Sulaiman Jakana Nadduli. Erwaleero kumanga ensi yewunyisa nebitaayita mu ggwanga lyaffe twalabyeko n'omukyala gwe bayita Gen Nalyeyiso kyala w'amaanyi naye munnange
ngabe tugamba Uganda abame bafuna ebizibu ate agabizu kusuza bannaabwe. So nolwensonga naffe twewuunya Uganda zaabu n'okutwaza mu ensi yonna yeewuunyisa ya Uganda. Twalabyeko omukyala Gen Nalyeyiso ebigambo byamuvuddemu tetwabitegedde. Kofi katubuzeeko mukulu Jakana kiki ennyo eri Gen okuvaamu ebigambo byamuvuddemu. So mukulu buzaako abatulaba abali ku mutimbagano gwaffe. Banna Flashlight Channel nate atera nkomyo mu maaso gammwe okubaako bye twogerako nga bulijjo bwe mbategeeza nti Bible yategeeza Katonda yategeeza Daniel nti bikka ku bigambo ssenakabonero ku kitabo nti ekiseera ky'enkomero kiba kinaatera okutuuka walibeerawo okuddingana embiro n'okumanya kulyeyongera. Entakera era ne gye buvudde ebbanga lyonna olunyiriri olwo ndubatterawo lwa nsonga nti ebigambo bye tuddiŋŋana bingi naye amakulu nti mu byati mwe mujja muva ebisigalidde wa n'ensi gy'ebiraza. Nabwe kityo banna Flashlight Channel nja kubabuuzaako nti mwebale kwekuumira ku mukutu n'okuwaayo obudde bwammwe mu mbeera emu oba endala buli kadde ne muba nga temukooye. Naye nja kubaagaliza emirembe gya Katonda n'okubeera abawuliriza abalungi n'okukakasa ku ebyo bituleese okubaako bye twogerako. Tuddawa lwaki weebiri oli ne yatuuka okwekansa okutegeeza n'aga nti personality eno ye yaleese obuzibu n'eno kusinziira ku bigambo by'oli byeyogedde tebikwatagana naye ate alinayo grief emuli emabega okukakasa nti ebigambo ebyo yabireese. Kale mu nkola eyo kyekituleese olwali tugezeeko okuwaya tulabe who is who. Oli yaga nti enkuba eryokanga n'etonya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Olwaliro katunuulire tulabe baali bategeeza ki mu lugero olwo. Katonda bampera omukisa. Okay. Yoyo Sulaiman Nadduli. Naye gwe yali e Bulaaya ne wano mu Uganda naddala namu the ruling system. Ebigambo ebivaamu omukyalo oyo bye bisaana okubeera nga biri debatable mu Uganda muno. So n'olw'ensonga eyo kyetugezaako okwewuunyisa mu Uganda Gen Nalyeyiso ebyo bimuvaamu ategeeza ki? Aleeta butabangufu mu bantu oba aleeta mirembe mu bantu? Banna Flashlight Channel nate abali abroad abali mu Uganda okusingira ddala banna Buganda mu lusemwenva nga muzzukulu wa kijje njagala okubategeeza ebigambo nga tusinziira ku oli byayogedde. Bible etugamba nti mulabira ku bikolwa byabwe ebyo biryawula eby'obutuukirivu n'ebitali bya butuukirivu. Naye ebigambo eby'amagezi ebiba bisuubirwa mu bantu ebiseera bisinga babirekawo n'alandukira ku busongo obutono ate obutazimba era obutalagansa. N'olwaleero ku ekyo ky'oyogedde bwe nasindikiddwa ka audio aka video aka akalaga Gen Nalyeyiso ebigambo bye yavuddemu nga biraga nti ate asambaaza n'okulaga nti Meja Nadduli ne mutabani we n'ebyo bye yayogedde Nadduli ebikwatagana ku nsonga lwaki Buganda teyawa Museveni kalulu. Ate ye yavuddemu n'abagamba nti Nadduli alinayo grief ye ate n'agipasuinga n'agissa ne kunze mutabani we era mutabani we olutabaalo n'aga nti bw'abamu ne baba bakyasibwa nappi lwaki abantu temubatta ne babeera independent bagenda bokka. Oyo Nadduli byayogerako alinga nga alaga nti tebitegeerekeka. Nadduli yafuna ekizibu eyo mu constituency. Omanya abantu abamu abaana baabwe babasitula babagaana okula basigala bakyabasiba n'omutwala n'oyagala yesimbewo nga gwe omuli emabega. Lwaki omwana tomutanga akuze? Nti ebigambo ebyo Nadduli bye yayogera tebyekuusa ku lwaki Museveni teyaweebwa kalulu. Naye Nadduli alinayo grief yoba obunyiivu bwe bwe yasiba obulaga nti nno ebigambo byavaamu tebyalina makulu alina kye yeesasuza. Kitawe njagala okutegeeza Gen Nalyeyiso ebigambo bino n'abatuuliza mwe mwawule nja bateerawo incident mulabe wa wooteeka oyo naani gw'oteekawo ate era olina mumuteekawo otya. Omwaka 1992 Oweekitiibwa Sajjai Maharaja yali kabaka wa Buyindi naye akaseera kaatuuka n'ayagala okuva eri e Buyindi ajja akyalireko omukulu w'amatwala abatwala yali Bungereza. Bw'avaayo e Buyindi n'ajja e Bungereza yatuuka essaawa 8:45 ez'akawungeezi.
naga nti obuko buno sijja kubwebasa kansalewo ntambuleko mu kibuga Bungereza ku streets zino nga bwe nnambula niye yambula amatiri bonna gonna ag'Obwakabaka n'atambula ku street eyo agende awumuze ebirowoozo naye ku street waba atambula asanga akapande akasoma nti Rolls Royce Company emmotoka ebazitunda n'akyama yabuuze ku price ya Rolls Royce ng'omuntu wa bulijjo naye bw'atuuka mu company ya Rolls Royce n'awandiika mu kitabo n'ayingira okubuuza salesman namuga nti emmotoka zino zitundwa ssente mmeka ng'omuntu bw'anaayagala okumanya explanation ekwatagana ku bintu salesman bwe yalaba Maharajja teyamubala mu magezi kubanga teyalina mu matiri bona yamulabanga omugwagwali awo street boy n'alagira okasikali nti kwata ono omufulumi wabweru kyaliko takitegeera asikali najja n'awalula Sajjai Maharajja n'amufulumya wabweru n'amukasuka Maharajja n'anyiiga n'addayo ewaka mani mu kimu hoteri yali apangisiza gye mwapangisiza mwagenda okusula bw'amala okutuuka mu hoteri n'alagira bano abaweereza nti mukube essimu company ya Rolls Royce nti Sajjai Maharajja ajja kugula ku mmotoka ezo ne bategeka ebiyitirirwa ne bamuterawo abakyala banaayiwa ebimuli ne red carpet n'ebiraga nti ajja mukungu era kabaka n'agenda mu company ya Rolls Royce n'alamuza emmotoka zaalimu 8 zonna n'azigula n'asasulako ne shipment zigende Buyindi bw'amala okuziweereza e Buyindi n'addayo mu hoteri n'ategeeza abaweereza bwe nti muwandike telegram egende e Buyindi ndagidde emmotoka Rolls Royce zenguze zigende mu municipality zisombe kasasiro ne bwezituukayo ne bajjuza ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka kyayogedde emmotoka ezo ne baziteeka municipality ne zisomba kasasiro Daily Telegram kyekyali olupapula lw'amawulire nga bwe muli wano olwaleero ne likuba mu Buyindi ne mu Bungereza nti ekibadde ekyabbeeyi kya Bungereza ate mu Buyindi ettwalo butwale basombera mu kasasiro buli mugagga yenna yali mu Bungereza Rolls Royce yagijjayo ne bagyokya ekitiibwa kya Rolls Royce ne kifa naye babuuza kiki lwaki ani yaguze emmotoka ezo naga nti Sajjai Maharajja yaguze emmotoka naye lwaki yazitutte ate n'alagira municipality basombere mu kasasiro ne babuuza ku kampani bameka abantu abayingiddeko wano bagenda otutuna mu bitabo muli nga Sajjai Maharajja yawandiiseemu salesman gwe yalagidde asikali akulula akasuka ebweru n'abakyala ani Ssaabasajja Kabaka George n'alagira mu bwangudda nti muwandiike ebbaluwa eyeetondera Ssaabasajja Kabaka Sajjai Maharajja ekitiibwa kya Bungereza kiggwa kubanga kampuni eyo ne Bungereza inamu omukono ne bawandiika ebbaluwa ne bagiweerezaayo bwe bagiweerezaayo n'okwetonda Kabaka George n'abalagira nti muwandiike kwetonda kwaffe n'emmotoka 8 ziyatadde mu kasasiro naye muzisseemu amatiri bonna gonna agalaga Obwakabaka n'okwetonda kw'ebbaluwa eyo ne bagiwandiika n'eddenda mu Buyindi Ssaabasajja Kabaka n'alagira nti ekitiibwa kya Rolls Royce olwaliro kikomyewo muzigye municipality mu kusomba kasasiro kyembadde njagala okubategeeza kyekiriwa nti Gen Nalyeyiso waatudde wali ne Museveni nga gwaweereza nga tonnavaamu statement zijereegerera abaweereza abo njagala kukussa mu kifaananyi kino ne Buganda nga bwe twannyonnyola lwaki yakumma akalulu Nalyeyiso mbwajje nobwo nkulabanga salesman mu kampani muli eya Rolls Royce atamanyi kyeweetisse nabakyala batuuka mu maaso gammwe nga mulina bbawa bitiibwa ki ate ne mubasambaaza Oweekitiibwa President ye Rolls Royce eyadibizibwa bujjakko era enkyotunulenga Rolls Royce eyo etaalina kitiibwa bwe muba temuwadde bannammwe kitiibwa abaffe Museveni gwe walagidde Nalyeyiso fulumi ebyo onfuna bulungi naye ekitiibwa kya Buganda kigenda sisigala nga bw'olaba Sajjai Maharajja Kabaka mu kitiibwa kye bwe yakisigaza mutulinnyiridde nga Bungereza kampuni ya Rolls Royce bwe yalinnyira Sajjai Maharajja naye tekyamuggyako Bwakabaka era tekyamufuula kirala yasigala nga Kabaka njagala bategeeza ebigambo bino Oweekitiibwa Gavana Cohen yategeeza ani Sir Edward Muteesa yategeeza Gavana Cohen nti wayagadde okumpamba n'otambuulirirawo naye nze ekikola ky'obadde oyagala waali badde wambuulidde dda naye nkusaasidde busaasizi nze bwe ndiva ku Bwakabaka buno ngenda sigala mulangira Muteesa amanyikiddwa
naye nkusaasidde gwe gavana bw'oliva ku bwa gavana abo kuno ogenda kusigala ku streets London nga common man. Abaffe Museveni, time is coming obeere common man mu Uganda. Naye ekitiibwa kya Buganda kijja kusigalawo n'emyaka 68 gye twabafugira mwe n'ataano mu omwenda okuva mu mwaka 1962 musigale ng'oyogeddwako ng'eyaliwo. Naye ate ebikolwa byo ebigenda okufundikira ggwe era bikuwereke nkakasa bukakasa nti n'ekitiibwa ky'obwajjeno ky'olina kitawe tekikugwana. Endowooza teyawukana na senior private atandikirwako mu magye. Mu ntegeera eyo yagala kukola otya? Njagala kuzzaayo ku mabega ku jjajjaawo w'ekitiibwa Kaggwa eyazaala abaana 10 bonna nga bali mu ndagaano y'olwenda, naye ng'ate mu ndagaano y'olwenda igenda okukolebwa nga tazaalanga baana abo. Bwe bukujjukujju bw'oyagala okuleeta ku Buganda. Ate era otegeeza ensi ng'ebyo ebigambo by'obadde gy'ofulumyamu olina kye weesasuza, kubanga ow'ekitiibwa Kaggwa yakulira mu nju y'abakungu naye amanyikiddwa mu byafaayo nti yali musoga. Abaffe tubuuza ebigambo bino. Wategeeza Museveni n'omubuulirako nti ddala toli Muganda linnya lye weetisse, n'oyagala okukola ebyo bifulumire mu ggwe mu kusambaaza abatateekeddwa kusambaazibwa. Olina kye weesasuza kubanga kijjajjaawo, kubanga ggwe oli mutabani wa Serebe Kaggwa ate mutabani wa Kaggwa Apollo. Nga mwova mu famire eyo famire erimu basoga. Naye omusoga n'Omuganda ebbanga lyonna tubadde hand and glove. Gwoyagala okukutulawo ekyo omwaka 1996 emboozi eno yajja ne Ssekabaka Daudi Chwanga yakulembera era yali muto. Naye abakyala bali ababakabaka mu budde obwo baabangawo era n'obusika bwabwe bwabeerangawo nga bwa bbeeyi okukakasa nti omukyala anaddako bakabaka addako atembeetebwa n'abakyala abo. Naye mu nkola enkadde abaali bakyala ba kabaka baddizibwanga ku baana bano abasika kasita abanga teyali maamawo. Naye ekigambo kino baali Kabaga mu mwaka 1996 ow'ekitiibwa Sir Apollo Kaggwa nategeeza gavana nti asi kyalina bweraliikirivu Namulondo njirina mu ngalo. Gavana teyategeera oli kye yali ayogera, naye ate ow'ekitiibwa Mbogo yatunuulira ate era n'alaba ng'ono alina emboozi gy'agamba gavana ne yeekangamu. Gavana bwe yeekangamu oli kyamuseseetula okugenda okubuuza ono bimwabadde mwogerako byabadde bikwata ku kinakulabye nga weekanze. N'amutegeeza nti ow'ekitiibwa Kaggwa kyaŋŋambye nange nkintiisizza naye mmwe mulina solution, kubanga bwaŋŋambye nti Namulondo sikyalina bweraliikirivu nze njiwaniridde. Yalowooza kuba nti Kaggwa bwe yasayininga endagaano y'olwenda kye yali ategeeza nti n'obumu bwe mu Bwakabaka bw'e Buganda tewakyalo kiyinza kuyuya Namulondo. Kye yali ategeeza kyali ki? Gavana akitegeeza ono amugamba nti byaŋŋambye aŋŋambye nti mu Bwakabaka buno abakyala bonna abasinga mbatabadde aba Ssaabasajja Kabaka. Kiba kitegeeza nti ku musika anaddawo ninamu omwana. Obwakabaka buddamu nze Kaggwa ate yali musoga. Abaffe tubuuza olina mission ku gy'oyagala okuyisaawo nga jjajjaawo. Obuuza Nalyeyiso jeno ne mu ntegeerayo okakasa ddala nti ebigambo by'ofuluma bikugwana. Ow'ekitiibwa Nadduli ebbanga lyonna abaddewo nga akubiddwa, avumiddwa, ayombesezeddwa, ayisiddwamu amaaso n'ekitiibwa kyali mu bukkakkamu bwe naye ng'ali okulw'ensonga emmeka? Nsonga 3. Ekisooka eggwanga lye Buganda. Ke Kasaka kayogerako ebbanga lyonna. Number 2 eddiini ye Busiraamu ajagala era agiwulira. Ekisembayo ye pati ya NRM gye bajja nayo kuba yali wa DP nga Museveni wa UPM ne bavaamu ekigambo nti NRM. Namuga nti ebyo bisatu nja kubiwanira lubeerera. Naye ebbanga lyonna alyesiziddwa abadde akoozebwa Kajiti. Naye ate gwe ovuddeyo nga bw'oyogera ku Oweekitiibwa Nadduli olwali bakugamba nti judicial notice oba oyogera Buganda. Ate era bw'oyogera ku Buganda mu Baganda abaliwo automatically omuntu n'ebirowoozo bye bisibira ku Haji Nadduli. Naye ate kitabu empulira gwembuda n'ogamba nti Nadduli ne mutabani we yekkooze yamunyeeza. N'ogamba nti Nadduli atuula ku Seeke yali badde awa Museveni amba irowoozo nga takivangamu. Nadduli bwe yali nga bali mu kukubiriza kwera olukiiko lw'okusemba Museveni yalekawo ggwe n'okubiriza olukiiko nga tewayogera ku ebyo nti ekigenda okukusuula Abaganda bye bino. Naye bwabanga Abaganda gavumenti eno oba baminisita abagudde balya mu Buganda olukwe ndowooza bajja kutuula bakimale kubanga Nadduli akyalina n'akakiiko katuulako. Naye ate nze kakiiko ako katuulako ntuulako
ebbali eyo nga observer zisiwulyangako ng'aleese ekyo ekiteeso nti Buganda mugiriddemu olukwe newunya bwe iye naye oya member wa SEEK abadde mu SEEK abo baba sweepinga kulya mu Buganda lukwe kubanga bagenda obanga kubanga nkubadde nga muyingo obadde okoze bulungi naye byafuwa byogererako wa oli vice president ebyafuwa byogererako wa oli katikkiro ebyafuwa byogererako otya kwegamba batufuula munyago Nalweyiso ononsonyiwa okuyisa mu bino ebigambo ne Bayibuli yabuuza nti basirusiru mmwe naye ate oli musirusiru asembayo Bayibuli gwe yali eyogerako yes kubanga bwenkutunulya gwatapimaamu na bigambo ki byossawo nakwani ng'oli mu State House ebbanga lyonna oyagala kwetikka kitiibwa kye ekyokuba mukyala esooka okuba Jeno tewajjalwa individual merit wajja lwakuba nti oli mukwano gwo naye bwe buba buweereza tolinaawo kiwali okoze kitegeerekeka emize gibadde gikwogerwako nze kangikutegeeze waali badde ofaayo nnyo n'otereeza linnya lyo ebbanga lyonna abantu abali mu Uganda muno n'abazze bafa nga baweebwa obutwa it is a judicial notice bayogera ku ggwe nti gwe abadde abatabulira obutwa obwo lwaki toyogera ku ebyo twali ebukala muli 2007 I remember very well nga mperekedde ku muze bwe bate yali talehe sita baali boogera ku independence naye nga bakitadde bukala muli Nalweyiso mukyala yasitukayo automatically n'agamba nti owekitiibwa president wawa Nalweyiso ebyange ne ssente n'ozimuwa n'amabaati gange 10 Nalweyiso yabirya lwaki tuyogera ku ebyo noweetereeza wekka gw'olaba byewa Nadduli ebyo tobimanyi nja kukusaba nti oba oyagala kudda mu sense z'omukaaga ensi ekutegere nawe weemanye nti ebbanga lyonna otambulira ku bikukujjo vaako ekifo kyoyagala okwesimbamu lwojja okutegeera nti kitawe n'oli yaga nti sinza keera nkya nenzira mmere y'abaana nenjissa wansi wa bigere bya mbizzi I cannot oyo Kristo ye yagamba nange bwe ntunya ebigambo ebikujyamu ebitukuvu sibiraba butya bikugwanira nteekwa kukubuulira ekyo ky'ofaanagana ndekwa kukubuulira ekyo ky'ofaanagana naye okuvaamu statement eyo olina ky'olumba bwe kitabanga kitawe president ye yakususindiseeyo yabadde ayagala oteekewo havoko eyagala okwonoona ate kikyali bwe kitaba ekyo olina eky'omunda kyo ky'ogobanga oyagala oli akikole naye ng'otandikidde ku mpagi ezimuyimirizzaawo ebbanga lyonna mu magye obadde mubi nnyo olinenge effitina n'ebiringa ebyo naye kakyanga otuka ku bwa Jene etteeka likugamba nti Jene waali ate agaba ranka okuva kwetandikirwako mpaka ku bwa Major yes azigaba ng'oggyeko Fountain of Honors Act ewa president nti ebitiibwa byonna yabigaba Jene okikola Nalweyiso ebbanga lyonna obadde olinyirira banno nobba buli kya muntu yenna gwe bakiwa ne kimutuukako ne batuuka n'okwebuuza nti Museveni yakulagira kubanga takugoba mwenna muli babinga mufaanagana njagala oggyeyo olupapula lumu olulaga owekitiibwa Nadduli nga baamuwa ku ssente n'azibba Nalweyiso oggyeyo olupapula olulaga nti ebbanga lyonna lyasaavingidde abadde mu byo ba president yali amuwadde ku ssente zonna nga ziyamba kibiina Nadduli n'azirya lwaki ono naligaseza banno n'ovaayo n'akamwako n'oyogera ebyo ensi egenda kukutunuulira otya Bayibuli yabuuza nti mu abaana ba Isirayiri ebyabawandiikibwako n'ebyababikkulirwa mwabitegeera Nalweyiso omanyi lwaki oli Jeno osobola okukuuma ekitiibwa ky'obajje n'otapaaluuka bupaaluusi oba naawe weetadde ku ekyo ng'oga nti ŋŋenda na Museveni nfa naawe w'oligwa wendigwa bw'olifuluma ekitiibwa ekyo nga Museveni afudde gwe n'osigalawo togenda faana Besweri Mulondo kubanga gy'otandikidde nga n'ekitiibwa kya Buganda ate by'owolereza bya kisiru bya kyana kito oli mukyala Muganda n'erinnya ly'obwa Nalweyiso mmwe bw'oba teweddira mpe gundi nseenene olina ekitiibwa ekira mu kifo mwobwa kubanga erinnya ly'obwa Nalweyiso ligwa mu Bwakabaka bwa Buganda mu bika 4 naye embooza kiki kyogoba mission ki n'ovaayo n'oyogera ebigambo by'ekyana ekito ne president n'abanga gyali era musanyufu Nalweyiso yogera sebamalamu noetoyansa noga nti obutegeevu bwange ntudde
Lwaki olinga ka salesman, just a salesman, atalina kitiibwa mukamu. Museveni okyamulaba ng'ekitiibwa kya Rolls Royce. Time is coming, atunulenga Rolls Royce bwe lyesomba kasasiro. Buganda will stay mu kitiibwa kya Sajjai Maharaja, nti Obuganda tebugenda kumizibwa. Bbanga lyonna Museveni afuddeyo ekikolwa kino akiteekewo. N'agamba nga Cohen bwe yali. Naga nti namala mu office y'omukulu w'amatwale before nga sinnajja Buganda emyaka 10 nga nstadinga butebwe ngenda okusuula Buganda. Nalweyise ebbanga lyonna lyobadde ne Museveni. Naawe obadde ostadinga ne Museveni wo butebwe mugenda okusuula Buganda. Omubuuziza ki? Mubuuza. Kubanga bw'okwera enkya n'oyogera ku kitange mu bigambo ebifanaganako bwe biti. Gwe siwuliranga ku yafuga district emyaka 15 n'abanga ssente zimusindikwa zimbumbi obugenda mu 10 ng'asobola okubaako obusatu bw'atoolako n'atatoolako. Ne wafika essene naga nti bwe twali mu nsiko twatambulanga ABCD naye wano twetaaga tukubewo ekkubo ku ssente ezisigadde n'atazirya n'atekkusa naga nti ku lw'abantu baffe. N'akuuma ligasi n'ekitiibwa ng'ayagala eggwanga lye libeerewo. Nalwisi wakola bimeka ebyo bikwogerebwako mu nsi ekutende ng'oggyeko ebitiibwa gwe byokolera ku Museveni n'akuwa naye nga tebigasizza Buganda tebigasizza na Uganda babikuwadde for what grounds? Gwe jeno n'ojejemba ebyekyana ekitobwa ebi tebitasuubirwa na musiru ne bukeera enkyanze bwe nkutunuulira omulalu n'akusanga aheebwa ng'osibye ettaayi bw'oli mu bwalekkyalaabo ne kusomako kwonna kwe weetise nagga nti oli mulalu. Yawo mulalu bwe nkutunuulya Nalweyiso abali ebbali mu Buganda bakutunuulya ng'oli mulalu kitawo. Tomanyi ky'olina ne kyeweetise tokitegeera. Tonnategeera na butya Buganda bweri. Ebbanga lyonna ng'ova mu Serebe Kaggwa, mutabani wa Kaggwa nga Kaggwa jjajjaawo n'obanga ate mu Bwakabaka bwe Buganda gwogere gooli eyateekawo n'abuuza oli nti abaffe tulwana naye Buganda egenda kuyimirira weetya. Ne tussaawo ennyingo nnamba 7 oyo gw'omanyiira gwe muzzukulu wa Buganda. Nkwewuunya ssente ng'ekumazeemu nnyo Nalweyiso bitiibwa ki? Envi Bayibuli etugamba nti muwenga nnyo envi ekitiibwa ate mwegombe nnyo amaanyi ag'ekivubuka bye bitabo bya Suleiman. We respect the grey hair of the age, but we admire the strengths of the youth. Naye bwe nkutunulya n'envi zo kitawe toyawukanye na mukadde akaddiidde mu ddalu. Kubanga amagezi tolina okkeera enkya nga tosobola kupimaapimamu. Bayibuli egamba nti nga tonneetikka kakasa obuzito bw'ekyo ky'okwata wakuttemu n'opimaapima n'olaba biki ebigwanidde okuva mu ggwe. Jeno noloza nga senior private. Awo njagala okwebuzaako mukulu Honorable. Omanyi kibi nnyo okuwulira ebigambo ebyo nga biva mu muntu gw'odda tuwa ekitiibwa. Kakati olowooza mu ndowooza ye nga Jeno alowooza Alhaji Nadduli ye yasudde President Museveni mu Bwakabaka bwa Buganda. Mu ntegeera y'ennafu ne description y'ebigambo bwe yabifulumizza alinga omutume ku mugongo ate nga naye akulembezesezza obusiru. Bye bintu ebyo bibiri. Bw'obanga oyagala kwogera ku kigambo NRM ebbanga lyonna muzeeyi abaddewo ng'agamba Museveni ekkubo ly'okutte gw'ositudde ejjinja erigenda okukuba ebigere byota aw'okutte wafu n'atuuka mumutegeeza nti nkusaasidde mukwano gwange era muto wange etoyinaayo kikakodyo kapya konna k'ogenda kuleeta k'ogenda kutega Buganda muzungu kaataakola. Buli ky'ogenda okuleeta oli mugadibengale twabamanya dda. Tambulira wano. Nalweyiso wakawabula Museveni emirundi emeka bubanga tomuwabula mu bya kisiru. Naye tubadde weetulinga muzeeyi yakuuma diplomasi ye yawandiika ebitabo ebi naye ekitabo ekimu nze kyembadde nsomako n'ebisigalidde toyinza kisomako n'osigala ng'okyayagala Museveni n'abo be yajja nabo. N'obunnanfuusi bwa Museveni bwafaanaganako naye yatuuka n'agamba nti ekitabo kino mutabani bwe tuliba tumaze okuvaawo gw'oba okifulumyanga yagaana okifulumya. Yakuuma kye tuyita ligasi ne essence y'obutegeevu mu Baganda bwe tufaanagana. Nalweyiso ovaamu bigambo bitategeerekeka.
tonnaba kwebaza na bulumi bwayiseemu gwe kulya bikyepere nabitafuta 260 nga ali ku bwa mmeeja kitawe nga wamusanga n'otandika okuttirira banno nga bw'oboogera ebibi n'ebimafuukuule ne tebakuzibwanga ebbanga lyonna ebyo tobyogerako mu bubi n'omutima gw'okuba omukaafiiri ate oli kuwa ekitiibwa Nadduli bw'oyagala okugamba ebyo ebigambo ng'oli mubi. Njagala okukutegeeza Nalweyiso mu bukakkamu awatali kkakibwa ne pulezidenti nga kwenzija koodi gye yatutegeeza bwe yali ayogera ku Buganda ng'agigamba nti n'otunuulira agamba nti Ssaabasajja Kabaka tatunula mu kamwa n'avaamu ebigambo by'ekyana ekito biyitirivu naye statement gye njagalamu egamba etya yatuga nti ebyobufuzi kutunula mu kamwa olwaleero weyasamizza akamwa ako nga topimyemu njagala kwanukula nga nsinziira ku pulezidenti etteeka lyatteerawo n'atuga nti ebyobufuzi kutunula mu kamwa kanka kutunulemu naye nkulabula njagala oyasamye statement yo n'akamwa ako ng'otegeera nja kuwogoloza emirundi egi nja kukusala into pieces nga nkozesa bigambo nkumanyi okuva ku empaka ku Z nkumanyi I know you very well naye bw'oba oyagala kutegeera ne Buganda bweri nga gwe oyagala tusonsa nga ffe abakkiriza mu Bwakabaka n'ebyo ebiteekeddwa okukolebwa tujja kukuba A to Z naawe ng'olubyaga nti amagezi mutalo gasinga ebyokulwanyisa n'ebyo ebyebagalibwako byammwe ate gwe okulembesezza byakulwanyisa ndi Gen Nalyeyiso omukyala yasooka okuweebwa obwa Gen n'ekitiibwa ekyo kitawe embuda ki ebyo bye bikola magezi ge bakugamba ge tukulembezesa naye nkumanyi nkulya kagere ku kagere nga sikugasseeko mulala gwe bwe oyagala lwanyisa bigambo kubanga entalo tuba tuzirwana tulinawo zituta code war ne tubayo n'entalo ez'ebyebagalibwako n'entalo ez'amagezi ebisatu byonna ng'oggyeko ekimu nti sirina mundu nkusobola mu bigambo bye njakola okukwanuka n'okukutegeeza ensi butya bw'oli ku bikukujjo ekyo nkisobola okukikola naye katulwanagane naawe mpaka ensi lwe likutegeera naye yanukula ate era oddemu n'amagezi nze wenkulindidde naye bw'obanga okyategeera mu ntegeera eyo teweetisse ekitiibwa kya butegevu bwa Buganda era tewategeera kitiibwa kyo kyava ku jjajjaawo Kaggwa Apollo bwe yategeera Obuganda n'endagaano y'olwenda yonna eyimiriddeko ne bannayuganda mmwe okubeerawo eri ku oyo naye obuweereza bwo obulungi sitwagala ate mu kufundikira ku ggwe kitawe atalinaamu nsonga nansa mu bwongo bwo mu kupimamu ate kiggwere ku ggwe nga tuleeta oludda lw'olubi nga luva ku ggwe muzzukulu we ne weeyisa otyo ng'akinyonko kakati naye Uganda nzibu okutwaliza awamu naye mukulu Jakana kisoboka okuddira General Nalyeyiso tetumuteeka ku mukono ogwa ddyo awamu ne Haji Nadduli ku mukono ogwa kkono naawe nobeera in the middle nange ebigambo bisobola asobola byanukula olowooza oba osobola okubiddamu sinnajja wano lwa debate ya Nalyeyiso nti neetaaga mpite nanti kakati munange number 2 ebbanga lyonna nabagamba nti omuntu bw'otuuka ku ddaala eddiguli ninesi si nkwayirize baayo nnyera faayo ng'otegeera nti ebigambo by'oyogera osobola okubijulira tewali ku ebyo byenjogedde kyesijulira tekiriiwo naye tekinneetagisa kutuula n'oyo mugwagwo I cannot simwina we mumupimira mu balima amagezi n'oli yabuuza nti mu abaana b'emisotaani yabalabula yali ategeeza sitaani naye ate ggwe Nalyeyiso tolinaamu na statement ekubuuzibwa nti ani yakulabula mu bubi bwo naye ate ovuddeyo kitawe n'oyogera ebigambo nga tolabuddwa n'osigala ng'oli mwana wa musota you a demon n'ofulumya ebigambo ebyo weebityo Nadduli ng'ayisiddwa bubi ku gavumenti ya Museveni ng'oyisizza kitange bubi ebbanga lyonna naye mugumiikiriza ku lw'Abannayuganda mugumiikiriza ku Buganda mugumiikiriza ku lwa NRM mugumiikiriza ku lw'obusiraamu mmwe mubaayo ate mwasamye obwo mwabwa mmwe mubeere mu ebyo mubeere mu ebyo gwe Nalyeyiso ntegeera kyeyo
kati singa kuba kasemu nagamba bwaye nsaba kunsonyiwa ebigambo binavaamu ndowooza yalinamu mindset ng'egenze kusama singa agamba nsaba kunsonyiwa osobola omusonyiwa. Bayibuli ekugambye nti tokuuma busungu bw'okuva ggulo kuva ku makya mpaka ggulo mwewasisenga obusungu bwomwe obutagwibwako njuba tonyiganga nkya kutuusa ggulo awo omusonyi singa abakikoze. Yes. Psychologically nga bweyogeddemu ti senses omukaaga ez'omuntu bw'aba azitegeddeko naye ayinza okweddamu yekka. Omanye tulina there's a rate omu Sigmund Freud yagamba these pillars awali id, ego and super ego olowooza zirina omukyalo oyo ezo mu social worker twazisomerayo ne mu psychology ate nenziddamu nenzibodeninga mwe nasinga ennyo okutegeera kye bayita human nature. Bwe njagala okubuuza mu kumulaba mu nature ye olaba ayina that audacity. Ebitundu 7.8 ku buli 100 ku Nalyeyiso bya setaani. Ate omupimiddewo Katonda ne setaani. Ebbanga lyonna bwazaawangaala mu magye, bwazaawangaala mu banne, bwazaawangaala mu kuttirira banne. Ebyo byonna nga bw'omulaba toyinaamu kalungi k'omusalamu. Yamanyi jeno kale weetikka obwa jeno n'ensi eri kulamulira mu bwa jeno bwo. Wewa omanyi Uganda yo okutwalizamu Uganda yo nsinzibu naye mu kubeera enzibu ate mulimu abantu abangu ate abagezi abatunuulira ensonga ne tuzikakkanya ku level kwe zina okuba. Nze kyendowooza nti omukulu Major Nadduli ku birungi byakoledde bakabaka ba Buganda awamu ne NRM ndowooza be baali badde abamu ku abo nga balina zilidika kugamba ng'ekitiibwa kyokka kye balina eri the ruling system nga kyakwebaza bwebaza. Ate boolaba bino abantu bano abavaayo nga Major ye tamanyi nti nno Buganda eyakumakuma President Museveni emuleze emuyonsezza kugamba emufudde kyekyali naye ate abantu baayo ebigambo ebibavaamu bitiisa bikankanya. Mukyalo emwe ku magezi kiyalikoze. Bayibuli etugambye nti si buli buzibu obaliwa ku muntu nti bubalibwa ewa Katonda. Mwekise nnyo okunoonya obuzira obugenda ewa Katonda. Gen Nalyeyiso obuzira bwe bwa Katonda, obuzira bwe lwakuwekuutiriza ku Museveni n'akuwa n'ekitiibwa ky'obwa Gen nga byokola biri mu layini ye. Naye Bayibuli eno nnungi nanti elungamya era ebiseera ebisinga wabaddewo comments ezibuuzibwa ng'era beewuunya lwaki Jakana Nadduli ate akozesa nnyo Bayibuli ne kitaawe nga bonna basiraamu nga sinnatuuka kunyirwa enjagala kw'oli n'ekyo nkibaanukula abatuulize era batula bulijjo nga tuyita ku flash n'echannels endala nabagamba ne mbategeeza nti abantu babiri siyinza kukozesa Qur'an n'ekitiibwa kyayo nga nsoma amateeka gaayo naye nga bengasomera siba nannyini kitabo. Ne ŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka Mukristaayo ebbanga lyonna siyinza sisomanyiriza Qur'ani yazitegeera aziwulire naye ate ebitabo bya Qur'ani biri bina ebyogera ku ebyo nga Bayibuli ebirina ne Qur'ani ebirina era ffe tutegeera Nabbi Isa nnyo okusinga ate bwe mumutegeera. Naye ekikulu kyenjagalamu kyeki siyinza kumusomera Qur'ani nja soma Bayibuli nenyirize alyoka ategeere ng'asinza ku bya Katonda n'atukulembera olwaliro mu ggwanga eritwala awamu Museveni Mukristaayo oba yasigala muwolu nga tabitegeera bye nnina okuyitamu muwa ekifaananyi kimujyamu nga nsinziza ku elementi emu mu mateeka nga bwendirooye egamba nti tulayira waggulu nga bw'oba musiraamu okwata Qur'ani okuva ku bwero si wano mpaka ku bwa pulezidenti gye busemba for God and my country. Kaakati siyinza bitabika era sigenda nkono gye mbadde nnoonya akalwa emizikiri gyonna gye nnyingiddemu mbagamba nti kaala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nga makulu gacho mu Kristaayo
erimbaga nti ng'omubaka Muhammad bwe yayogera oba omubaka Muhammad yagamba ngajja kuwa ekitiibwa Allah ng'oyogera mu hadithi al-Qudusi n'ebiddeeri naye ate sinza basomerayo Bayibuli. Kakati ekyo mukitegeere ebigambo bino tuba tubiwa nga bigwanidde kwabo bannannyini baabyo abadde babuuza lwaki njogera nnyo mu Bayibuli si bulabe. Ekurani erimu ebitabo bina, ekya Musa mwe kiri eyo Tawuleti, ekya Isa mwe kiri Injiri tugirina mu Quran, Ezabul eya Dawudi mweri bye bitabo ebyo netusembe wali Furukani ye Quran yaffe bye bitabo ebina byegatta. Kale bakitawe nammwe mugezeeko okwawulira ebigambo ebyo n'obutaddamu kumbuuza bibuuzo bingi ku nsonga zezimu. Naye nga kyembadde njagala kuwa ekitiibwa Nalyeyiso eyeeyita nti Geno atera n'ogola n'amagulu n'otula n'oteeka ku mmeeza n'omanyira obwakabaka n'otakoma ku ekyo n'omanyira personality ezaabo abakumirigase zaabwe ng'emyoyo gyabwe gyakkamu obugumiikiriza. Ne mubanga mukoze ebisobyo bingi ku ye n'abanga asiise n'asigala ng'ali ku mugendo ogwo n'atafaayo ku ebyo mukola kubanga bw'ensomesa ensi ebyo Nadduli byagumiikiriza ebitanneetaagisa kufulumya bweru kubanga oli alabanga ataayombera biri najja kunaava ne ku mulamwa ogwo tutegeera ekituufu ensi bwetekeddwa okutambula ne tusaawo nti tubibikke. Naye ate bwe mpulira nga gwasoka ondeete nnyiike nkulabe nti abaana bawangaale batya mu Buganda nga gw'ovuddewo banaawanga te ne generation etambula besole mulondo buli omukoona kubaga alumira bwogera ku Obote alumira ne Museveni ogenda kulumira ng'akaloso nga tekazaalibwamu ttaka ettaka eryo liva kufa enkola naawe enkola yo yegenda okuleeta gw'obeere ng'olumira. Naye owekitiibwa Kabaka Sulemaani yatugamba mu Bayibuli nti muwenga nnyo ekitiibwa abasajja abo babudaabuda emitima egyo gye bataamenya ate era ne balabirira n'abaana abwe bataazaala ebbanga lyonna agimu abadde mu kitiibwa ekyo nga tafuddeyo ku biki bye mumukosa n'asigala ku lwammwe n'abalabirira n'asigala ku lwammwe nga muwolereza mu bibi byammwe. Nabwe kityo sijja kususawo bigambo byange n'okulabika nga ate ayinza okukeera enkya nemba nga ate avudde mu siteepu emu nenza mu siteepu endala naye olw'okuba nti ne mu Bayibuli Kristo yayomba n'avuma ate era n'akuba. Ebigambo ebibagwana bye njagadde nteekewo mbateeke mu kiti ekyo bwe mugwana naye nga kyensaba kyekiriwa Your Excellency the President takubigere ebyo n'amaanyi agakulimu n'abaweereza abo bajja kutta ku bigere byabwe n'amaanyi abo ge bakoleramu nga basinziira ku ggwe kubanga ebigambo ebyavudde mu Nalyeyiso nga Genowo nga ate ne senior private amusinga endowooza kiba kibi n'okkonaganya kw'amawanga tukugjewo okkonaganya okw'amadini tukwesonyiwe tusigaze omukwano ogutugattira awamu ebbanga lyonna kyembaga nti unity in diversity. Katonda bampera omukisa. Weewaawo yoyo Junior Nadduli oba Honorable Jakana Bannayuganda ebigambo ebimuvuddemu omukulu oyo mubifumiitirize nammwe mubiwulirize ate munyumirwe naffe mutwe ku magezi n'omukyalo oyo mumwe ku magezi nadde obwakabaka bwa Buganda kulwanga ekitiibwa kya Buganda abakikakkanya wansi n'erinnya lyokka livumira ebintu byabayogedde n'olw'ensonga emikwano gyaffe mwenna abali mu nsi zetwayogeddeeko wano ewaka n'okufuluma kwano mu East Africa mwebale nnyo mwebadde okuyokumira ku mukutu gwaffe ate n'ekisembayo tulina mukwano gwaffe batunda ebintu ebikozeseddwako ng'oyise ku mukutu gwabwe gwe bayita ate batundirako naawe osobola kugulirako ebibyo so nkola kumugwettanire obudde obusinga bamikwano gyaffe nnyo be batwa olusukutuzi ne tunywako so mwebale nnyo mwebalire ddala tubagala nnyo Kabanda Hood production manager wabala kwekumira ku mukutu era tumiddeko n'ekitaffe Major Nadduli era obudde anytime tugenda kukyalako makage eriweero tujje tuwayewayemuko twebuuze lwaki naye mukyalo yamwemu ku magezi ng'omuntu kuba ebikaba bitambatambula ennaku zino si bye bisaanidde. Uganda ina issues nyingi zibalina okudiscussinga ko naye ate babazize ku
Honorable Nadduli kiba kitegeeza munnange oba beetaaga ayitireyo akomewo nange osimanyi. So atakumira mpera batukume olunaku olwaleero episode yaffe so ekomye wano olunaku olwaleero mubeere bulungi. Atakumira mpera abatukumire